Oli Kadaama TV kwekuumidde nga tulina Kadaama ono agenda okubuulira Kadaama yenna ebintu bye yali badde ateeka mu nkola, ebintu bye yabadde alirowoozezzaako ng'ali mu nnyumba y'Omuwarabu n'engeri gye wali yisizaamu. Ebirowoozo bino by'owulira bya muntu ssekinnoomu era bya muntu engeri gy'aba atwalamu amaka, kuba amaka gano gaawukana. Engeri gy'otwalamu amaka gano ate oyinza okwesanga nga ekikola muno kijja kukola muli, naye amagezi ge twewa ogenda okwesanga nga oyinza okuba nga ggwe ennyumba gy'olimu nga kyekyo kyennyini ekikkolera oba nawe nga ky'okozesa. Nnyaba tuwulire mwannyinaffe ono ye atuwa endowooza ye engeri gy'akolamu ebintu bye. Sooka owulire vidiyo ey'omuwala oyo agambye bakama be we lwatuuka ne bagenda gye baagenda ku lunaku lwa Idi. Ne bakomawo ne bambula engoye ne baziteeka ku buliri. Yali tamanyi nti oba yali amanyi agenda kuzooza. Owulidde? Yali amanyi agenda kuzooza kuba baazambalamu. Ssebo taata wange kankubuulire tiri kuwoleza Muwarabu. Naye nze banna mutima mubi oba kati banjigiza omutima omubi. Nze leka kiba kikopo nga kiri awo nga bakamala kukinula mu caayi. Nga sinze emufulumye n'emuteekawo naye nga bamaze kunywa caayi. Nze bamanyi na wano leka abe mukama wange. Oba amaze kunywa caayi asitula ekikopo kye n'agenda n'akinaazamu wali ku taapu n'amaani n'akizaawo wali awali caayi. Basituka n'ebikopo byabwe buli amala okunywa caayi. Bano abato baba bakyebase ne bajja ne bampita twagala caayi ne ngenda ne mbawa caayi minisita wa Flasika. Naye kino kyatulema okuyiga ate n'okuteeka mu bwongo. Omulimu gw'otangamye tujjangu okwati niweeba sepiki eri wali ng'oteeseeko erimu enva naye nga ziriikaliira. Nsanga bundi gaasi n'enjizikiza n'entambula n'enkuviira kuba mbasinza n'ebifumba. Abantu bano tebaagala kunaaba. Olugoye ayagala n'aluddamu. Okitegeera kyengezaako nga shaliya. Abantu bano tebaagala kukolereza shaliya zaabwe. Ayagala naye kuba obuwowo n'azzaako eshaliya n'addamu naye kuba obuwowo. Abantu bano tebaagala kunaaba. Kyova olaba balina ensekere. Okitegeera? Balina ensekere. Nze ekintu ky'otangamye nti kikole munnaye dedi tikikola. Oba ni musiru. Oba musiru sinayina okumanya kirabika musiru walidde mu Bawarabu. Naye wulira bulungi odiyo eyo. Nze muwala y'amagezi g'emuwa waaba ng'akooyewo waali abagambe munze ku ofiisi. Oba ekiseera ekiraba tekinnaba nga likyali wala ebbanga lye likyali wanvu. Agume kuba wulira amazeewo omwaka gumu. Ebyo byonna tubiiseemu. Awantu womaze omwaka ogumu lwaki toguma? Oba ogumidde ebbanga liri lyonna. Abaana abamu baleke kuvaayo ng'omwana baze mu nju omwaka gumulamba agumire eddala amaleko kontakiti ye. Oba agumire eddala alinde ebisale banaabigula. Tudde ewaffe kyokka kyensaba. Naye kati ssaawa zino banaakuyamba batya? Onaatera kumala kontakiti. Jjukira buli we bakuzaayo ku ofiisi oddamu opya obeera ng'owakajja. Ate gwe ky'obeera toyagala. Obudde buba bugenda. Bajja kutwala tebakutunde mu nju endala. Naye ky'abaana kyabalema okuyiga. Gw'ojja kuba natuukira mu nju eri n'enkola emyezi bwe giti egijuba tebagibala. Wabula baba bagenda kugaba mu nju endala. Kangambe kukutunda mu nju endala. Era otandika bupya kontrakt empya. Obeera ng'oli mupya. Okitegeera? Naye wuyo amazeewo omwaka mula. Bannaye abaana bagiwe akajanja. Bagiwe akajanja bannaye. Mwaka mulamba. Ti mwezi gumu ti ebiri. Nze kati njagala abaana omuntu amaze omwaka omwezi ogumu myezi ebiri. Abo abantu be bamuwa advice. Naye omuntu ngumazeeko omwaka mulamba. Mwaka mulamba. Oba otegedde embeera ez'abantu bo. Oba otegedde engeri w'okwata abantu bo. Waba kugambye nti tonjoleza. Engoye zange zireke nja kweyoleza wabula nja kuwoza tezireke please tozikwatako. Bano balabika tebamanyi Muwarabu. Omuwarabu leero agenda kuseka enkya tagenda kuseka. Omuwarabu mubi kituufu mubi. Naye ate erudde omusango mazima mwesalira ku oyo omuwala. Teyandika kutta engoye ze batamugambye nti genda ozooze. Nkwata n'eziteeka wali era we zibeera. Nze onuwoba omaze kunywa caayi
ekikopo nenkisangawo mama waba yafunye ekyayi n'amuteekawo yagenda okukijjawo fenza ngenda okijjawo eyo sisitimu yange nkiyitako nenzunga nempita nenzunga ate nga webatunwera kyayi kumpi n'erumu yange abaana bazuukuke kibatakugambye kola lwaki oba bwetumikiza n'okikola ne bwonakikola nti bakwagale bana tebalina mukwano byabwereere tebalina mukwano